moyo muddugavu obulevu mulinganga obuddo bw'okutooyi musomesa abantu ebintu ebifa ku nsi bamaseeka basomesa abantu ebifa ku nsi ng'abantu bakola shiriki abantu bakola zina omuntu tonnamuyigiriza kye bayita birruli walidaini ihsaana omuntu ayisizza atya mukadde we oli mukuyimuyigiriza mbukuwa mukulembeze kitiibwa nti eggwanga ligenda omuntu ayimirira n'akuba nnyina mu nsi mwe tuli omuntu amma nnyina ekyokulya n'akiwa omukazi malaaya ebyo bye mulina okusomesa abantu birruli walidaini ihsaana omuntu ayimirira n'avuma nnyina n'amuyisaamu amaaso omuntu omusomesa otya okwogera ebiruma eggwanga nga tonnamusomesa kuyisa bakadde be ab'ewaka kubawa kitiibwa netunuulira seeka neŋŋamba naye ono seeka alina bulungi amagezi musomesa abantu ebiruma eggwanga oyo seeka bukaali oyo ow'obunyama mwe bamaseeka baleme kubagula kati seeka kiti alidda wanga sikyamuwulira yenna asirise nga watijja nagambako wano oyo seeka kiti namugambako wano nga yeefuula ow'akabi bamubuuza seeka ku TikTok abaana nga bakugambako abo baana bato bamaseeka ate nammwe bamaseeka muleme kuvaayo kwogera leeti nalaba muvuddeyo mwogera ku bintu bya kiti muvaayo mwogera leeti muleme nga kwogera leeti mu nsonga zino muveeyo ng'omuliro mumaze muvayo nga mulaba lwama amaze okwogera muvayo mweyogeza ate ali musiraamu takkirizibwa mu swala ate ali musiraamu takkirizibwa mu swala mbusimanyi ate ali musiraamu takkirizibwa mu swala abasajja bayingira ku makya muzikiti ne batandika oyingiza mu ddiini ya Allah batandise okussaamu katemba batandise okukola ebyabwe bye baagala nga temubagambako saawa za leero muvaayo babatali basiraamu tebakkirizibwa mu muzikiti saawa za leero bivaayo byeyogeza fight hard the life is flopping kasitawo oli gwe linda olabo ba recording tozirabe yenzelulwa mamba n'abantu 5 recording ne zitambula 100 gemanyi gennina mwagala okukola erinnya ojja ddifuna but it will cost you erinnya will cost you it may cost you your freedom erinnya ojja ddikola it will cost you your freedom abantu babasibye kati ono yagenda vuma bwakabaka bwa Buganda n'agamba mbuye munyarwanda awagira NRM tewaki basobola mukola abantu ne bamugamba government teri ku side abantu batandika olowooza mbu government yetuma ono omuvubuka okitegedde government negamba omuvubuka sifa bamutuma vup ne bamukwata paka luzira mukomera ne baggalawo kempaka n'atandika okugamba wewe nze ndi wa NRM mundeke munsumulule ndi wa NRM nze ffe tebatusiba tuli Banyarwanda tuli Banyankole ffe temusobola tusiba kufuru ne yeeyongera kufuru ne batumya kufuru endala ne bayongerako endala ne bayongerako kufuru endala paka kati kempaka bwatyo yabadde yakanye okwalajana ffe Abanyankole wa West tebasobola tusiba era bannange mwerabidde mpagira mumukwat avumisa wacha avumaganya government avumaganya government mumukwat mumunyweze kempa kati adona munene n'omu mu ggwanga bano abavubuka effujjo balikola day in day out nakati mu kaseera kano laba bannaabwe bakyali mu makomera abalala tebannabakudda naye ate era waliwo era bwe bali mu kupika essaawa zino basituke bagende bakole ki balumba abantu mukama waabwe enkya n'eggulo kuba ye wano waakolera nze njagala okugamba amazima
nakavalinga woko tuwake eyo gyolaba okumala ebbanga 4G ebyo simanyi FOC ne batukuba tiyagaso wa buli kika ne bwe bakuba Besigye nga bamukubira ku round about ye mulaga wali naitwe naliwo kwennyini nga abasajja bakola ki batukuba tiyagaso oyo naye bwe twamalirizanga bana basajja balikwago bonna mala amugana togende eno simanyi tokola ki kola biki byonna bu video bumbwenda bobuli mukomawo baluhweza abo baani ba Ingrid babanyiza amabere biki bolu amalirizanga nga balinnya bagenda wa Bulaya nga bafuna akasente kaabwe accountability yaabwe mwe mubawadde n'ebiki ebifaananyi bye bagenze nabyo olutuuka eri olumaliriza bo nga badde abasitula mayumba gaabwe mwabakubiddwa tiyagasi n'okubakola biki abalala bakyalina emakomera tebannaba nakubajjayo era temujjukirwa mu ebyo ebintu kakati Eddie Mutwe tewali kye tutabagambye tekiriiwo gwe kyemwagala otugamba musinga bambabaza amaanyi eyali mu system wakati nga kumpi yalina ne register y'ekibiina niyo olaba yalemererwa okudifeatinga omusajja ono n'atuula bulungi wali oyagala tugamba nti wali osinga Kayihura amaanyi. That gentleman was very powerful. Oyinza n'okubanga ku bonna abaliwo essaawa zino wayinza n'obutawa awali mutuuka mu kkoota y'abintu bye yakola nga IGP. Gwe kyemwagala otugamba mwasingako ku batumukunda amaanyi oba ku Sejjusa Kazini oba ku ba Nobert Mayombo Nobo Mayombo oyinza okungamba nti mumusinza abo abasajja amaanyi. Besigye has been a powerful guy in opposition. Where are they now? He's now going to make 160 days. Ngali mochi mukomera ever since he was arrested. Social media kafana ngeto kyakala. Kakati gyakendya kakati sawa zino totubulira Eddie Mutwe. Usali akuwa chapati ye kinalya. Kyakoma kyagwa chapati yali ya 5. Kyagwa. Kwati wali kye tutabagamba. Buli kintu twakibalabula. Nantabulirirwa asabala gwa Bumba. Okitegeera buli kintu twakibalabula. Jako waliwo mmotonze jjajja wange gye yaŋŋamba. Gondera gavumenti eno eriko yadde tojagala. Gyoyagala ekusange ng'oli ki? Ng'oli mulamu. Ew'omulafu babeera bakaaba, ew'omuzira babeera bakaaba. Ng'ew'omutiitiizi bo bali wali baseka be banywa ne ku buugi bw'ew'omuzira. Ku budde buno Eddie Mutwe kikyatamanyi. Famire ye eri mukattu. Okitegeera? Ate ye Eddie Mutwe ne bwe tunaamulumirirwako oba banaamusiba bbanga mmeka oba bbemu nga mmeka Bobi Wine era ajja kulabirira famire yaani. Bajja mulabirira oyo si Kawumoli gwe battira obwerere nga n'abaana be leero tebasoma. Oyo si sente za si Nabukenyo oli omuwala gwe batta omulala era. Abaana abafiiridde mu koozi y'abaana abasajja mu bintu byabwe ebyekisiru. Because these people will never tebasobola takinga buyinza abo ebyekisiru. Because these people will never tebasobola takinga buyinza abo. Ekyo nkyogera n'omukono ne bagutema. Bobi Wine bw'alikwata obwa president nze nsooka okuwanganguka. Tasobola yadde n'okubulingizaako n'eddakiika n'egi. Era kitegeera nja kuba omu ku abo ng'akutta obwa president nja kuba omu ku abo abagenda osooka omu overthrowinga. Kati nga nze mbeera mu Uganda nga nfugibwa Bobi Wine simanyi gundi Eddie Mutwe Zex birangirangi. Mbu bano balubongoya nga be banfuga abo nze njo sooka obu overthrowinga lwe balintegeera ku olwo nti nange nninamu. Ebyo ku Eddie Mutwe